Newspark channel kwoli webale kuba nti ojje kumideko mangi genkuletedde katubere nga tugatandikirawo naye sooka obeere nga olikinga video zaffe ate obeere nti n'omukwano osubscribinga ku YouTube channel eno eya Newspark channel. Tutandikidde wa rape wadde nga mawulire ge tulina mangi nnyo naye tugakwate mpola paka nga munanga mawulire gaffe gano ogamazeko. Tutandikidde wa rape penge kyamukoze munange kibadde ekikambwe avuddeyo n'alyoka amugamba nga bindeeba we yayagala abakyala abawererako ddala naye nno era penge n'alyoka agamba nti rape kyekiseera naye abeere ng'akola revenge. Katukuwe penge munange ng'asabula rape kati pekyasire myoyo enkuba gye tumukubye ku Facebook be bamwogeredde bakazi banne entalo zaalwanye ezabindeeba zamutaddemu abadde n'omusajja mwenzi doni ziri amugula ddoola ebi amukomba akasolo pekyasire minaaguma n'akasajja ne zijja ne zita kusaasira pekyasire minaaguma kalina omukazi gwe kalina mu Amerika kadde kazina mu matako era pekyasire minaaguma naye nga muli twebuuza lwaki pekyasire myono tava kasajja munnange nne waliyo omuntu nga gwetunula mu myaka gyo n'entalo z'olwanyi nga dde omusajja oba omukazi mwenzi oguma n'oyo kati ali mu Amerika abuusa zadde passport ya Amerika abaana Amerika tikafuusa Amerikano. Kino kirekawo ababadde ba Facebook iniro gye mulye mukyaliyo emakingi mpereerwe bwayise mu nkomyo pekyasire myali mu Amerika bwanaase tolinga ini n'amateeka n'agayiga nayiga osala ekkubo ne bamulagira gye bagula zino zisheva amanya Amerika erina obusitoowa baguliramu zisheva zino ezitaleeta bisukko n'ava ku bino akanakulu akabadde akozesa okwemu ebiza kabadde ateekako ejjirita byonna wanaabiyiga batawaza batya bambala batya gistring ku beach basala batya ku zebra crossing byonna wanaabiyiga accent agiyize kati ate bindeeba ali mu buzibu atalabanga kati bindeeba ajja kwagala ositolinga n'omukyalo ngwe omukazi ate kati wanayiga system ya Amerika tojja mukwasaamu mulimu n'abasajja bino ebintu by'omukwano bizibu waliwo omusajja gw'osanga nga naye alina omukazi ewaka naye ng'omusajja yadda amangu mu nnyumba ate okusinga omukazi musagala relationship sizisobola ndi bufumbo bwalema ng'omusajja gw'olina okusooka okuyingira basajja bano ne bageya gye banywera bbiya nti omusajja tasobola kutuula ntunywa ka bbiya buli dakiika adduka mangu waka iye oyo omusajja aba yategeera nti ono omukazi eyampasa wadde ndi muddu awulira mboggolera ono wanampita mu ngalo sijja kufuna mulala. Waliyo egi nze nakkiriza waliwo akaseera nze nakkiriza nti wabeerawo egi akaseera atmosphere ekuyitako n'omanya gwe kennyini kati nsiraanyi pekyasire minga atobye akasajja kakwata perfume kazigulira abakazi bamalaaya bemakerera obwana ku TikTok naye nga mukazi wattu ayambala na bipumpuli ng'ekyebbeeyi kyekamugulira Justin Bieber. Tulukwate mpolampola olugambo lwendeese kubanga nina lonje okitegeera nno mukwano katusooke tuddukeko wali eri mu Aga Khan mu ddwaliro lya Aga Khan munange Lumbuye avuddeyo n'abeera ng'alabula Honorable Shamim Malende. Ejjukira nti ne Honorable Shamim Malende ali mu ddwaliro lyerimu ate nga ne Alien Skin munange nabo bagenze mu ddwaliro lyerimu erya Aga Khan. Kakati ye Fred Lumbuye avuddeyo n'alyoka agamba nti bano babeere beegendereza ayogera kuba Shamim Malende. Ngenda kusaba muganda wange Honorable Shamim Malende n'abakuliko muganda wange eyekolera music analyst muganda wange Sauda Madana n'abannayuganda bonna abali e Nairobi. Njagala mbere bakalaba nga obwana bw'omusota naddala Honorable Shamim Malende n'abakuliko. Basindise ekibinja ky'abatojju ekyaze Nairobi. Ekibinja ekyo kigenda kukozesa akaseera kwe kigenda okubeerayo nga ki-interactinga n'abantu mu Nairobi omwo nga balina target ze baagala okugyawo naye nga target y'emu ku zo ye Honorable Shamim Malende
saako ne Honorable Babu Owino ne bakomredi baffe abali Swangalire Nairobi namwe mwegende. So mukyala Sauda Madada tegeeza Honorable Babu Owino abere careful nnyo ekibinja kino kyazze nga kirina mission yakyo n'ennaku ze kigenda okubeera nga kigenda ku interactinga ne security organs za Kenya okuba nti bagenda otuusa obulabe ku target z'abantu abo. Nenga Honorable Shamim Malendo nawo oli togeza no receiving omuntu yenna ave Kampala simanyi sijui ki obakomye. Sauda Madara tegeza Honorable Babu inabirawo ya about that kubanga la mukuru Ruto ya report nti Babu inamutawanya nnyo ate nga ali affiliated ku Kyagulanyi Center comrade yekolera music analyst wona woli Muganda wende webereremu team mwagirabyeko ino muri mission yazeko nga biro coordinator waabwe ye 2-in-1 yali mu coordination 2-in-1 momutegedde bulungi nnyo yali mu coordination eyo okola emirimu egyo. So mwenna benjogeddeko mubere muwanike security ya waggulu olw'ensonga 2-in-1 yali mu coordination era yatambuza movement z'ebintu emukitegedde bulungi nnyo. So mutegedde bulungi nnyo jukire Nairobi kati bawamba batta babuzaawo n'okutunda ensigo kwitidde Nairobi simutegedde bulungi yo security alert eso ebyokubiri. Katugendeko munnange ewa King Dionsi. King Dionsi mumutegerera ddala bulungi yali mukazi n'afuuka omusajja olugambo lubadde lutambuzibwa mbu munnange engeri gye yasalako amabeere simanya kati gatandise okuvunda. Maama yavuddeyo ku live ya Senga Acid n'alyoka abeera ng'abyegaana era n'alaga n'amabeere nga gali bulungi teganatandikako okuba nti naate gavunda. Katubeere nga tumukuwa akunnyonnyole. I did my research for so many years and I did everything. Nemanya ninogenda commons, nemanya ninokusalako amabeere, nemanya I have to go to the gym, kubere ninakulya bwenti nakola bwenti to be the person that I want. Is every single week nekuba injection for me to be able to grow the beard, to deepen my voice, for me to be able to look masculine and stuff like that. So if this journey is not something that I wanted, and it's something that I'm going to do for the rest of my life, which I'm okay with. And actually, in top surgery, I paid out of my pockets. Insurance yali solo gikabaringa away Uganda. Insurance yali solo gikabaringa, but I was like, I'm not gonna wait for this. Let me just pay out of pocket. Nenche kolera nganzo omuntu. Ate okumanya Dionsi oluddenga oyagala okutransitioninga by the omanyi imbu newe kumanyiranga oyine bina oline bere wetanga kingi. By the way, kuvadda. Since I was a kid when I was growing up, this is what I want to be, because I couldn't really connect with how female like engage balabamu ebintu engeri gye babiviewingamu engeri gye balowooza nga ndaba tekikwatagana. You know, but because of my body, na mubiri omulungi, nga ndabika bulungi, I was very cute and stuff, ne holding her on. But after sometimes I was like, you know what? Nebuze ekibuzo kimu ne ngamba we nabeera ku deathbed yange. Kintu kyengenda okuba nga nejjusa ku nsi eno. Ne ngamba butakyuka kuva mu bukazi ne nsimbulirawo. Hey! Yeah. For real? Mm-hmm. Because that would be my biggest regret right now as I'm speaking to you is me not starting sooner. I would have started sooner. Maybe I would have been far in life. Yeah, singana yangwa because na starting out nganine myaka 27. Right now I'm 33 years old. Maybe if I started sooner I would be far in my journey. Dionsi banange oinalilo. There is nothing. How did the family of the woman welcome you? Bali positive nga family ya mukiriza or just kumanya kusaidia omukyala because it's a little bit very quiet and private. My wife is a very, very quiet and private person. Very, very actually. Nzamuteka ku social media yetatira nyozi berako. But yeah, they actually know and they, you know, bamanyi, and you know when I said anything wrong, so we actually
very happy, like I said, I'm ready to make the decisions of exactly what we want, and we're okay with people accepting or not accepting. But half of the time, we are very good people, like deep down, and it's easier to just kind of be like, oh, kale katubaleke, as simple as that. Subscribing, liking, ateleko bakabwa mu comment section olutalo luchagendera ddala maaso wakati wa Norbert Events kosa ne Palaso. Palaso yawa essaawa 48 amunange ngate Norbert Events yetonze. Norbert echeyagana kakati essaawa 48 zaweddeko tulinda dirwe banakwata Norbert Events. Nayona amulabudde nalyoka mugamba ne bageza bankwata tufa babiri nze sigenda luzira. Tuyinza n'okulaba emirambo ebiri mu ggwanga lyettu Uganda ogwa Norbert Events kosa n'ogwa Palaso kubanga Norbert Events awera agambye nti we bamukwatira we bati bajja kubeera nga bafa babiri. Katukuwe akatambi. Toleta maziga mu famire yammwe nkubuulidde. Toleta maziga mu famire yammwe nkubuulidde. Nze bonna sigala ng'olowooza ebyo by'oyagala okunkangakanga. Tola nti muli empaji 3 Palaso ate nga gwe muto mu famire ku ssaawa zino gwe walinga ng'ettaala lya famire naye Palaso saagala onnemeremu nnyo era gwe ng'okyampa essaawa 48 nga gwe mu bwongo bwo bwekirowooza mbu olina ky'oyinza okunkola. Njagala ojjukire essaawa 48 zaaweddeko dda. Nkuwe live location. Oyo maziga mbaka tumuveeko wamma. Gwe ompe essaawa 48. Kakati kambagambe ebigambo bino. Yadde Chameleone mbasala kumwogerako nnyo. Naye the truth be told. Chameleone wakola byonna bye wakola ensi yakwagala naye ekiseera kyo kibayita timing kyaggwako. Kati bano bonna abajja baali bajjidde mu mugongo gwo bonna balina kugenda naawe mu Palaso joined era mwali mu fake account atulaba. Bonna abalina okumubeerako muganda wammwe Chameleone bonna baafuuka fake. Nawe osobola okunkolako effujjo kugwe. Njagala onnumbe manya weekend bajja kutuziika aba. Kubanga mateeka nze sigenda luzira. Amateeka nze gengoberera gemmanyi obulungi. Palaso gwe kuba nkumanya oli soba. Gwe Palaso lw'olinyimirira mu maaso bagenda kutuziika aba. Sigenda nze kugenda luzira kunsiba life imprisonment. Era effujjo lyokola kuba alienisike nogera noyasayasa mu mmotoka. Kugamba ebigambo bino. Wano wendi nazaala dda. Nina omwana omulenzi, nina abaana abawala. Ate bali mu Uganda abange tebalinga babo be bakumma. Okategedde aba. Palaso njala okusalira mu message eno bagikuwe. Abadde afera munnange nga yeerimbika okuba munaddiini atolowooza teyakwatiddwa olunaku olw'eggulo. Katubeere nga tumukuwa nga bamusoyasoya ebibuuzo. Bannange lwakumati ku mikolo bandaba ewala tebandaba nina onsabira wano okukola kusasaesaati eno sikikema nzibadde nayingiridde soboluddwamba era nevugidde ebi naliwo najifuna bufunira akagifuna teri ndala kati bakwatidde omusango nambadde esaati etezikirizibwa kugamba sinita kyentali kuba sirina byenkutandikbanensabako oyendi mbeerawo nzika amakasirigali wenkolaawo njozangoye eyoza oba enjogerako njiina badde njijjayo naye imigrasion zazikozesa kitege obalenga baziwandiisa gye tuli
Chairman gasola kumanya ekitebe. Mugambe anyaba RDC. Piso wa. Bishirwa polisi. Baba na bakuru. Bakuru sekunda gasola. Umusasire bose. Atumutwara abatize. Musala we penitence. Buryo bana tusigwa kabara. Njagala afazana. Kola tayo. Sirina esati nagulangu. Mwana mukuru yo kajja kulabiriza. Sirina chakola. Amulabeko. Esati nagulangu. Bwe tweyongerayo munange ebyama bitandise okuvaayo nti Honorable Muwanga Kivumbi akwosana ne Betty Namboze mbu munange bakozesa ku mafuta. Bwafulanga amafuta okuva mu gavumenti. Okitegeera mbwera bo tebasobola na kuzzaayo bukadde 10. Si byaffe katubere nga tubikuwa. Gwemmanye yabyanywa amafuta g'akayihula Muwanga Kivumbi akamete yafuta ekikuwa Lwaki osala ebigambo? Kiri kuliko ndi amafuta abadde aganywa Ani? Muwanga Kivumbi. Amafuta abadde aganywa teyavaayo kwegaana ssebo yali aganywa. Yali mu kkooti Embaale omulamuzi Kenneth Kakulu eyafa Mungu amusaasire. Yagamba Namboze Betty omubaka wa municipal y'e Mukono. N'amugamba Betty Namboze. Yogera ng'ote Katonda kwata Bayibuli olayire. Si kitabo kitukuvu. Yesebo. Namugamba kwata Bayibuli olayire ogambe kisere zaato gikwata kwennyingo 12 bba wazizzaayo. Namboze yafuna ofulumi kkooti. Mu kkooti Embaale naliyo Sekakatende. Saanyumizibwa wabula naliyo nga ndaba n'agamba. Wano mu mawulire yalaga birala naye nga ssente z'amaze okukola ki? Okawuuta. Amaze okuwuuta. Mawulire yalaga neeta bannamawulire oba yabawaayo kumeka nabagamba nti bannaye ssente bikoze ki? Kati abantu ba wano okuviira ddala kwakulira oludda oluvuganya gavumenti bakozi ba pulezidenti Museveni kubanga beesalirawo omusaala gwe bagenda okwewa tewali aguwakanya. Kikyamuogo mutuufu nti bafunye akasente. Ab'opozisoni abaliwo olwala abaalondebwa bifo bakolera gavumenti ya Mwami Museveni. Bakolera mu gavumenti ya Mwami Museveni. Wakyali nkugambye abalonzi wansi ku gulawundi beba opposition. Abalonzi era abalonzi tubakubiriza kuno temulonda tutulonda mbuleera mulonde busobozi. Olutalo lw'abasumba lukyagendera ddala mu maaso. Pastor ono agwoli mu kulaba mu katambi mujjukire yavaayo nalokagamba mbu ye ssente munnange ez'ebirabo ze baleeta mu kkanisa endiga ze zireeta mu kkanisa mbu ye asooka kukola bibye oba asooka kuzikozesa. Okitegeera abasumba ne bavaayo ne babeera nga bamulumba. Kaakati no yabaanukudde yabagambye we mubanga ssente ezo temuzikozesa muziteekawa. Wawe mu meetinga Katonda nange nzije mu meetingirewo nga mumukwasa ssente ezo. Lutalo lw'abasumba katubere nga ate tukuwa akatambi kano. Otambuliza obubaka buno butuuke ku bannyini bwo. But let this message move to the owners. Omuntu asooka muwanya ekitiibwa bamuyita Musumba Kiganda. The first person is called Pastor Kiganda. I honor you so much. Musumba Kiganda tumuwa ekitiibwa musajja mukulu alina envi. We honor him so much. He's grown up with grey hair. Nze nkuze muwulira. For me, I've grown up when I'm listening to him. Omuntu owokubiri Musumba presiding apostle Musumba Serwadda Joseph. Another person is Pastor Serwadda Joseph. Tubawe ekitiibwa mbawe ekitiibwa kingi. I honor you so much. Naye njagala okubuuza ekibuuzo. But I want to ask you a question, you people. Yesu gwe mulina okubuulira mwamwerabidde. Did you forget Jesus that you have to talk about today? Ssenyonjo ku TV zammwe ne radio. Did then he bring Ssenyonjo on your televisions and radios? Era mbabanja Musumba kubanga abo be bakulembera Musumba Kiganda Musumba Serwadda. And I really demand you people, Pastor Kiganda and Pastor Serwadda. Mbabanja tubawe ekitiibwa ku myaka gyammwe naye mbabanja mutandika okunoonyereza muleme kutomeranga bintu bye mutategeera. I want you to just always speak what you know about. Kibi nnyo omuntu omukulu okufunguka obubugo olw'ekintu ekitono. It is not good for somebody to always speak like that before people. Mwankeereddeko. You woke up in the morning. Nti nagamba nti abantu sente zebawaayo mu kanisa that people the money we give in church nze nzirya me I eat it. Kati mwe kibakwatirako wa. So how are you concerned? Njagala Musumba Kiganda. One Pastor Kiganda. Musumba Serwadda. Pastor Serwadda. N'abagenderako mwenna sente ze mulya muzijjawa.
The money that you have. Era ze bawayo mu kanisa muziteekawa. The money that they given in church. Banga ze nabagambye nti nze ekisookerwako. For me I told you that the first week I just get the money consuming. And why are you concerned? Nembagamba sirina gye ngenda kusanga Katonda mugambe sente zo zingi. And I told you I didn't have a why are you concerned about? Bendira sente bayombyeko. And the people that like consume their money have they so now why are you so concerned? Sumba serwadde olina omulimu munene oyagala zimba kisaawe beera ku bisaawe ebyo. Pastor Serode want to build a big pitch, go and build a field. Sumba Kiganda ekintu kye kimukola mirimu kyo. And even Pastor Kiganda the same case. Mwanyiga nnyo nga mbagambye nti nze ngenda kufa. You say nammwe mufe nga Yesu ow'obukanzu n'obugatto takomyewo. Kati mbadde mbasaba nze simulinda kubanga manyi tagenda kudda. I'm not waiting for Jesus, the one that I told you about. Naye mwe mbasaba mubeereeyo mu kisenyi mubeereeyo mu Ndeeba mu mulindi. But I request you go be there in Ndeeba, wait for him. Mu mulinda gye. He is coming. Naye nze ekimanyi sijja mulaba. Naye kigenda obbaswaza. But what's going to assure you? Ekiseera kijja kutuuka nsaba buwangazi mwenna ffenna tuwangaale. I just pray that you believe. Bajja kubika. Musumba gundi afudde nga tannaba kudda mujja kuswalira bwereere. They will say Pastor so and so has died, but when you've not yet seen Jesus, you will be ashamed. Nga omwana gwe ffe baana abawuliriza bye mwogera ne mujjayo ne byenjogera ne bibikuba ku TV zammwe ne rediyo. And you bring out what I speak and put it on your radios and TVs. Mbu ono Ssenyonjo Musege kati mwampise Musege ate nga mwe mwerabidde muli ki mulindiga kati ngenda balya. Yes, liking a video za fere kwa bakabawo mu comment section ku mawulire getu kuwadde ku 10 kweno yoka atujje kubeera nga tetukwa amawulire amalala getu naaba atufunyewo. Abeera bulungi, weeraba.